Abakulembeze mu kibiina ky'NUP batuuzizza olukungaana lw'abannamawulire ne bavumirira ebyayogeddwa Mariam Wangadya akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu olw'ebyo ebyabadde mu alipoota gye yasomedde eggwanga ku Lwokubiri. Ekisinze okubaluma kwe kubanga mu alipoota eno Wangadya ategeezezza ng'abantu 30 abagambibwa okuba nti baakwatibwa 18 bali bweru balya butaala nga n'abalala tebaali bannayuganda. Obuzibu yabuteeka ku David Louis Lubongoya, ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NUP, nti bwe yatwalayo okwemulugunya yafuuka musu kanyanya. Teyadde eri kakiiko nga kino kyawaliriza akakiiko okugalawo fayiro y'okwemulugunya. Nze sirina bwesige oba bwesigwa mu bumala mu musango guno gwaleetebwa mwami Lubongoya. So fayiro zonna twasazeewo okuziggala. Jowe Osennyonyi, omwogezi w'ekibiina ky'NUP, akukulumidde Wangadya olw'okubalaatira mu nsonga z'abantu baabwe abaakwatibwa. Era akakiiko ke kamu kagambye nti abantu abamu bo baabula naffe tukyabanoonya, naye ng'olaba ayogera mu ngeri ya kubalaata, talaga nti ensonga bagenda gitwala nti eri siriasi banoonyereze, kubanga bano bannansi tebayinza kubula n'ogamba abo baabula tunaalaba. Awabudde ku ky'abooluganda lw'abaakwatibwa abasinze ekitebe ky'akakiiko k'eddembe nga baleese ne densite zaabwe. Tubatwala ku ofiisi ya Uganda Human Rights Commission, tubatwalire mukyala Mariam Wangadya tumugambe be bano abantu b'obadde ogamba ndi famire teziriiyo. Lubongoya akaatiriza nti azenga awandiikira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ku nsonga z'abakwate ng'ebyokuba fayiro yaabwe bimumazeemu amaanyi. Ffe nga NUP bawabyeje emisango bogamba nti onoonyeza mukyala Kibalama n'otamufuna, lwaki towandiikira NUP nemukunoonyeza? Kubanga NUP ebanga yaleeta omusango. Ab'enganda z'abakwate balajanidde gavumenti okulaba nga bayimbulwa. Mwami Kibalama engeri gye yabulamu n'engeri gye tumunoonyeza ebbanga eddene nga tetumulaba kuba awezezza kati emyaka 4. Noonyeza omwami wange Ddamulira John ambuze buli weetaagisa wonna, kuba we baamukwatira nze yandeka ndi lubuto era bebbi yoono namuzaala agenda kweza myaka 3. Nalumoso Vincent bamuwamba ennaku z'omwezi lumu Desemba 2020. Ku kitebe ky'akakiiko abooluganda basanzeyo bannamateeka okuli Benjamin Katana ne George Musisaako Alex Bakumune omwogezi w'akakiiko, kyokka babadde bakatuuka ne poliisi n'ejja. Bakumune abanukudde n'alambula ku ngeri gye bafunamu okwemulugunya kw'abantu baabwe abazze babuzibwawo, era ng'ono abasabye okugenda e Naguru nti woofiisi ekola ku nsonga zaabwe gye yadda. Naye nga tulina ofiisi ekola ku kunoonyereza gye twateekawo nga yakunoonyeza ku nsonga za mu Kampala n'emirirwano eri Naguru Katalima Road. Mutuusa wano batugambe tebayinza tulisiivinga, tebayinza tuyingiza munda nti olw'okuba fayiro teziri wano ku kitebe ekikulu ate ziri walala. Nze ndowooza ne tutandika okubuusabuusa oba ssentebe w'akakiiko kano amanyi bulungi emirimu gy'akakiiko kano mu ssemateeka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.